po jako akawuwo. Abagoberezi ba Kristo mu kanisa ya Christian Orthodox Church ekulemberwa Bishop Jacinto Kibuuka bakoziza olunaku lw'abakyala ku bikujjuko ebikulembeddwamu omuwabuzi wa President ku nsonga z'abakyala Jennifer Tumwebaze. Bw'abadde abuulira eri abakyala abawerako abakuŋŋaanidde mu kifo kino, Kibuuka ategeezezza nga bwe wakyaliwo okusoomoozebwa okw'amaanyi eri abakyala, wabula ne yeebaza gavumenti olw'okuteekawo ebibiina by'obwegassi ebikulaakulanya abakyala. Ssente ezo abakyala mubasomese byakukola, kubanga bangi baaleka emisomo nga bazadde nga talina bw'alekawo mwana ate kudda mu kilasi. Kati obulaba nti atoba n'ensi, ate gwe mu mbeera gy'alimu gwe mwongererako empeke ezo ate nazo ne zireeta obulwadde obulala. Awo no mbakubiriza mutubire kuleeta contraceptives na artificial family planning measures. Ssente ezo zonna ze mumalira eyo muziyigirizemu abakyala ate bali ready okusoma n'okuyiga basobole okweyimirizaawo. Mu ngeri y'emu asabye omusolo gubinikibwa bu bizinensi obutonotono abakyala bwe basinga okwenyigiramu okukendeezebwa kubanga ebiseera ebisinga biremesa abakyala okukola. Ate nempulira nti ate bagambye baleete sitampu ya bukadde 50 okusobola okubitunda. Ndabira ddala akavuyo. Sitampu duty eyalagiddwa n'emisolo egisukiridde obungi ku bantu abakola obukolero obutonotono ndowooza si ya mukisa. Era ndowooza si ya buntu bulamu. Nkwegayiridde nnyo President Museveni ne Commissioner na mwenna bali mu URA ne Parliament ya Uganda. Emisolo egisusse ku bantu abakola obukolero obutonotono mbakubiriza mugiggyeewo. Abadde omugenyi omukulu omuwabuzi wa President ku nsonga z'abakyala Jennifer Tumwebaze alaze obwennyamivu olw'omuze okusaba abakyala akaboozi olwo basobole okufuna emirimu ogususa ensangi zino. Abawala n'abakyala ffenna tugenda kufuna obuzibu ogenze kunoonya omulimu naye oli akugamba nga sinnagukuwa baako kyompa naye nga kyompa ategeeza mubiri gwo baneetulekerawo okukozesa ekyo. Abasajja tubegayidde muleke kukozesa abaana naddala bateeka mu kusoomoozebwa okwo kubanga ono akkiriza lwa kizibu akkiriza lwakwayagala omulimu kati agenda okumaliza ng'afunye obulwadde n'omulimu tagufunye ne ssente tazifunye n'asigala nga yejjusa ng'avuma buli omu naye nga ekizibu kifa mu kubanga naffe abakyala tetwagala kukola. Ono era awadde amagezi ku butya omwami n'omukyala bwe balina okweyisaamu singa baba nga bakuwangaza bufumbo bwabwe. Mu nsi yaffe mu Afirika tulina okukkiriza ne mu nsi yonna omukyala ne Bayibuli nga bwetugamba being submissive ayina okugondera omwami naye mu kumugondera tekitegeeza ate kujondibwa. Ogondera mwami wo mulina okukola mwenna mu kino singamba nti abatali bafumbo tebalina kugonda nedda oba toli mufumbo tekikuyisa bubi naye nga bw'osanga omuntu yenna nga alina enviiri wansi wano aba musajja kiba kitegeeza olina omumugondera naye ng'omusaamu ekitiibwa nga mukola mwenna naye nga teweerabira nti gwe ng'omukyala naawe olina okweriisaawo leke mutunuulira nga muntu alina okukulabirira okuva ku mutwe paka ku kigere nedda. Mukiibi Samuel Kebo yakusakidde eggulire erina okulwa ABS Television. Bye mutasobodde kutuusaako ngalo boye babyetuusizeeko engalo. Omusolo ogwo gwe bagenda okuteeka ku bikolebwa wano mu Uganda gujja tukola bubi nnyo era nandisayo muddemu revising ate mulowooze ku kyokkola